mukwate waggulu musatu mubatasula omusolo munninyize bulungi munninyize batasula omusolo nze mbasasudde omusolo yunifomu gye mwaba naze ngisasula munninyize munninyize bulungi nkisiganye kakajjawo kubanga nze mbasasula omusolo. Yo, this is Kitalo already. Breaking news, Ugandan military helicopter with 8 people on board crashes at the main international airport in Somalia's capital, Mogadishu. Authorities say 3 people died on spot. Kupi jedaniza kakwali omulonji atumbode kansubiri nti oli bulungi yonna gy'osinzidde nkwaniriza kera bwenti ninyongera okwebazaako gyonna gy'otuusaako engalo. Kitalo nnyo kitalo ddala eky'Abaganda bafaabo abafiiridde mu kabenje ako ak'Enyonyi. Enyonyi nazo zifuuse ennyonyi zeewa matula waggulu eyo buli kaseera ne ziba nga tezitwala obulamu bw'abantu. Ebyo nga bikyali awo yo Kampala Metropolitan Police evuddeyo neetegeeza nga mbwere mu kunoonyereza katambi akabadde katambula ku mikutu gya social media nga kalaga omusajja atiisatiisa bakasitoma mu kiriro ky'emmere ekimu. Poliisi egamba nti bano babadde bakwata katambi ka TikTok wabula nga tebeeteeseteese bulungi era nga baabikoledde wali ku Chase Boss Mototo e Munyonyo. Kigambibwa nti munnansi w'eggwanga erya Congo ng'ali ne TikTok we Uganda omu babadde bakwata katambi wabula nga tebasoose kutemya ku bakasitoma ekyabaleetedde okutya era nga wetwogera omu ku bo yakwatiddwa atemeza mabega wa mitayimbwa. Mu ngeri y'emu bannayuganda abagenze maaso okuba nga ateberabirako omusajja mu krono ng'atoba n'embeera ng'alwanagana yekka era nga yeeyogeza yekka ng'alinga alina omuntu gw'alaba mu maaso ge nga bw'amutegeeza nti nvaako nta ebigambo ebifaananyizako bityo abalese nga batidde nga beebuuza ki ekimutuuseko. Abandi baliyise eddalu so ng'ate abalala babuyise obulogo nti wandibaawe yakimukoze oba oliawo ng'alina gwe yabbye n'amutuusa ku mbeera eno. Bannange omusajja wali wamuliko wali wamuli ate yo muyimbi amanyiddwa nga Alien Skin nga bangi bamukazaako lya Kimenke yavuddeyo olunaku olw'eggulo ku katambi n'ategeeza nga we yabadde asima omusingi n'agwa ku grenade era ng'ono yagenze maaso okuba nga ate akoowoola ab'ebyokwerinda abazze mu kifo wabula obudde waayise bubale ekyategerekeseeko okuba nga grenade ne kibwatuka. Mukkiriza nti ebadde bbomu. Wadda se waliwo abalowooza ngu byakusaala. Ekituzanyisa kyekyo. Allahu Akbar. Bana enamba yo gye mpininze. Mama. Itoneta. Kwetta tuzitubuzanyisa bbomu mu mmotoka. Katonda wange. One yazagizanyisa. Ono yazagizanyisa. Katonda wange. Bana enamba yange yeyo. Kadata chichi era bannange mwebale. Nawe mbadde nsima omusingi wano nga loka gulunedi
Naimba dance mu musingi ngawo kagulu n'edi wano. Waggulu eno mu kizungu. Anti katolaba ndieno luwafu. Luwafu eno nawe mu musingi wano luwafu eno wakuliya tiki. Obakangene nake waka mu nsange nako. Ali. Enda bakamyofu myofu. Ati okubaluka. Naye temuka. Kati okulaba kano kabalukira bomutefa alinga butwa bomutefa kampuni ekwata emikolo ekwata embaga okwanjula mikolo gy'amazaalibwa graduations okuba bifaananyi batuse kinemu tubikolera ku Stream Live Avenue Makindye emirimu tugikolera ddala mu mbeera entuukirivu etuukiridde tulina ttiimu eri professional ekola byetegeera amazima bw'ona otwesiga ojja kukyejjusa nti wali walwawo bulwi kuba 0758028 ye Stream Live Avenue. Atenga y'emmotoka ekika kya Toyota Spacio namba UBB 232Z ng'enebadde eva mu bitundu by'entinda bw'eteremeredde omugoba waayo n'etomera owa bodaboda abadde ku mabbali g'oluguudo n'emumenya okugulu okukkakkana ng'etomedde n'ekikomera kya Radio Simba wano e Bukoto. Omugoba wa bodaboda adusiddwa mu ddwaliro ng'embeera mbi. Songa ate bipya byongedde okuzuuka ku muwala eyattibwa jjujjuzi ku Nassau Road oluvannyuma lw'okufumitibwa Akabye bwe baali bagezaako okumunyagako ensimbi ze yali akoze ku mobile money. Wabula nga kigambibwa nti mu ttemu lino mulimu mukozi munne yagenda maaso okubanga ate aluka olukwe okulumusuulamu. Naye nga gwe wenna ali ku mukutu guno omanyi bwe tugafunira tugakuweera olunaku lwali lwa 6 zaali ssaawa emu omuwala gwe mulaba oyo abavubuka bajja ne bamufumita ekyambe ku mutima nga baagala okubba ssente za mobile money. Tuli wano ku Nassau Road watandikira abavubuka bajja so nga kuliko ne munnaabwe ge bakola naye mu dduuka ye yapanga olukwe era n'omusaayi mugulabaawo guugwawo wansi guugwawo amagye ge gajja ne gabanonawo begali ya mu dduuka omwo era kiwa kwe bali ku poliisi era abantu mubalaba bali mu kwewuunaganyaamu buli amulaba bambi amusasa kubanga abadde ali wa mobile money wano mwala wuuyo lwetwogerera ye mugenzi naye yeyembeera eriwo wano ku Nassau Road mwala naye nga abavubuka baba bakwata begali ya mu dduuka poliisi magye ge gajja ne gabanonawo okubatagirisa abantu okumutta eyembeera. Songa ate ye munnamawulire okuva mu Western Uganda omukyala Chope yatuva ku maaso yaziikiddwa olunaku olw'eggulo mu Isingiro District wabula nga yawerekeddwako pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform n'abantu abalala nkuyanja. Ono yagenze maaso okubanga ate ayanirizibwa wamu n'okusiibulwa abantu b'Isingiro n'embalala mu mukwano mungi.
Ate bo abavubuka abalabikira mu butambi nga bagenda maaso okubanga ate banyaga wamu n'okkuba abantu nga bambadde t-shirt za NRM bwabakeredde dda abasinga obungi ku bo bakwatiddwa era nga abamu batwaliddwa ku kkooti ya LDC Makerere okubanga ate basomerwa emisango gyabwe wabula nga famire z'abano bavuddeyo okubanga ate balajjana nabo bennyini okulajjana nga bagamba nti babakozesa ate ne batatuukiriza ebyo bye babasuubiza. Abageto abajonkera muzeyi tetubamanyisi bageto nekirala ffe twagala mirembe ffe twagala mesisente twagala Museveni sisente boy kano kamonde yonna watusemo mu geto mwana natuwa emirembe yatuwadde ffe abavubuka emirembe tekola nekirala gwe somako mwabana okusomako temujanyo muzeyi oyo tewakana. A few moments later. Nekati gwoli geto youth ki akolagana n'obusajja gwe wakirabawa obeera dda waki ng'oli geto youth mbw ate okolagana n'obusajja omukwano mwagujjeewa munyumya mboozi ki era bubabuze bapima era ku lasti naawe bujja kuwanika ku lasti ekyo nkibabuulira. Mutabani wange mulese yabonabone naye nga musibira bwerere mwatuleta muno mutese tuwabusaati katisawa zino watukola tusiba katisanyu batwa tusiba mutwalo gwe gubajje waka babakwata ne bamuwa mutwalo ne bamwambaza ne t-shirt ya NRM n'obukofiira ne babagamba omukulembeze tutuuka eri agenda bawa sente nyingi ekyo kati ne babayingiza taxi babaleetera na mmotoka ebatwala transport be bambawa olutuuke ate nga babakwata omutwalo bagubaweerawo babawa omutwalo okuyingira emmotoka kati nga babagamba eri gye bagenda okufuna sente nyingi olwatuuke ate babakwata bukwasi naye nga tebalina misango ffe twagala buyambi kyetwagala batuddiza abantu baffe uvirawa ekyensawo omukulembeze omuganda wange mwana muto yadde yakava kusomero bamutimye lwa mukaaga nti ngaera we mumanyi nti sente bannange t-shirt zizino mukwate omutwalo mulinnya taxi n'alinnya taxi n'agenda omukazi yajja ewaka mbu bannange omukulembeze ajja ate mumanyi omukulembeze wakuŋŋaanidde wabaawo sente mushitegeera kati yabagamba mbu mujja omukulembeze agenda gaba sente z'abavubuka omukulembeze asinga kwetaaga abavubuka ne bamutwala mama wange yazirise mama wange ali ku oxygen ali mu ddwaliro muganda wange nzaamulikonze ntuuse wano omukazi eyabatime waka taliiwo kati bano ffe tetumanyi kyakukola mututidde n'omutima ogulonda kati nze simanyi wenyinza natandika mbu jangu simbe layini olonde ng'omwana ali mukomera bamuyita Kasinzi Brian bamujja waka ku Saturday ekisimu Kagoma nansana n'abakyala yamujjayo ewaka yamukima ku makya basooka ne babakima ku Friday ne babatwala nga babagamba bbala mwajja ne babawo ogumu ebbiri ne baddamu ne babakima ogwokubiri we babawadde t-shirt n'obukofiira mbu bagenda kumukulembeza jambu sente batuuse omukwata n'abakyala tannalabikako amasimu yagajjeeko ye Alufa nze kati simanyi kakati mama wange waafa ngenda kukola ntya omwana bamututte terina byakweyimirira babawadde bail tebagituwadde batubuzaabuza mutudde nga 16 kati mama nzireyo ntya ku kitanda mukuba akamaki omwana bamututte tudda nga 16 omwana alina emyaka 2 talina nviiri talina ttatu tewali kyalina
era n'abakyala yamutima mujje omukulembeze asinga kwetaaga bavubuka kati ate bamututte kati aha omukulembeze kyokka ne tusinga onyiiza abakoze ebikolobera abalabikira mu butambi gye bali batambula era obutambi babufulumya buli lukya be baana be beesibyeko tebalina kye baakoze abaabutambi simanyi oba mubatya bemma munoonya mukwate bawoza kamera katugenda kukebera mu kamera ebintu bya gavumenti webawoza okukebera mu kamera bitwala mwaka mulamba emisango gye babasomera nti babbye masimu masimu galiwa lwagiwa babbye masimu lwaki tebagayina babakwata lwaki tebagabajja nekisinga nonyiiza babatuusa kukomera amasaati ga Museveni ne bagabajjamu ne tubagamba muno abaana babadde bagenze walagira Museveni ng'amasaati bagabajjeemu obwo buzibiti busooka tishaati bazibawa ate ne bazibajjako kati ekyo kibeera ki obutishaati mwenyininyini pulezidenti yabukubisa n'abubawa ne babubawa kati ate babajjako abaana bali bwerere be basula wansi ku bugundi kati kwegamagama n'owulira ng'okooyoota weetamiddwa n'owulira nga n'ebyokulonda oba kisimayina kumanya twagala baana babajjeyo mu nsonga zino zonna bapoliisi senior officers bagenze maaso okubanga banenya omukulu amanyiddwa nga Major General Damulira nga bagamba nti babadde nga bamugamba ku bigurupu eby'abavubuka babadde nga akunga wabula nga tabawuliriza era nga babadde nga bamutegeeza nti kyakola kigenda kwefaananyirizaako n'ekya boda 2010 ebimu ku bigurupu ebyatondebwawo omukulu amanyiddwa nga General Kale Kayihura ebyakyonye nnyo bannayuganda kakati bamusabye aveyo agende maaso okubanga ate yeewozaako ku bavubuka bano babadde akulembera abakoze effujjo epitirivu mu kibuga Kampala. Ebyo nanga bigenda maaso y'omukulu amanyiddwa nga Brian White avudde nagenda maaso okubaako bubaka bwasindika eri omukulu amanyiddwa nga Agobye Museveni namutegeeza nti bw'ateebereramu omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amulabisizza n'akomayo era bw'atyo n'amusaba abeeko enkyukakyuka z'akola okusobola okulongoosa erinnya ly'ekibiina kyabwe. Kati Mzee ono mwana solo musajja sigenda namuyita mwana omukulu Kyagulanyi yatutuusizza kwene embeera ono mwana akulidde mu mulembe gwe naffe gwe tukulidde ffenna yatwanisa okutuuka okuba nga abantu bakyasobola kukola bintu birimu magezi bye basobola oleeta byebyo omuntu waba nti alina byayogedde muzeeyi tubikoleko ebintu muzeeyi tubiraba Niki nati kye tugenzemu ekyokuleeta obulesa abayaayo tunatera kati okugenda ebutabika nabo tubate wano ssaawa za kwogera facts nti bane mwetegese muti abesaidi yeeyo nti wetegese bagamba yeno teri ddagala nti tukwate opposition tugende batulage nti bagamba bali babajjanjabira wansi ku bitanda tugendeyo tebiriyo naye abakozi b'essaawa zino muzeeyi buli omu kulaba akuyita kugula mawoteeri sente bazijjeewa ebintu bye twandibadde essaawa zino tulwanako abasajja batuli bubi ebintu boogera bintu bituufu tuli mu kutaba masandugu simanya biki bayogera sima security ennako simanyi ono agamba simanyi agenda kukuba simanyi agenda kukwata ku ssala bibino ebyobuyaayi tebisobola ebyo bikola eno ni tebisobola kukola mu state sovereignty state tebisobola. The national chairman of NRM led by Hadija Namyalo bagenze maaso okubanga te bakwasaganya omukolo ogw'okukunganya abavubuka mu Central Kampala era nga bano babakunganyiriza wali eri Katwe Playground ne bagenda maaso okubanga te babagabira ebintu ebiyinza okuba wa capital oba babawadde capital ayinza okubanga te abayambako okutandika obulamu obujja mu bye babawadde ebyuma ebitunga engoye babawadde obuuma obubalula emberenge ebyo byonna ezo bulangiti emifaliso batandike obulamu obujja n'ebintu ebirala wabulanga bino omukulu amanyiddwa nga Agobye Museveni agamba nti agenze maaso okubanga abigabula n'ekigendererwa ekyokugezaako okusupportinga abavubuka abali mu ghetto wamu n'okuimprovinga ku bulamu bwabwe abavubuka bawerako ddala 10 okuva mu bitundu nga Nateete Kibuye Makindye Katwe be bagenze maaso okubanga ate baganyirwamu mu kino. Ate nga wetwogerera bino byo ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo mu ggwanga Uganda bigenze maaso okubanga tebita emiwendo egy'enjawulo
kupate tickets omuntu zaino kubanga asasula okusobola kubanga agenda mu kifecho ngenda kutandika n'ekibiina ekya Uganda People's Congress yes ngwa okugenda ku kifecho wa president olina okuwaayo $2,000,000 so nga ate okugenda ku level eya MP olina okuwaayo akakadde kamu ate nga ku bwa road mayor owaayo $50,000 ate nga yo National Resistance Movement okugenda ku president $2,000 okugenda ku bwa MP $3,000,000 okugenda ku bwa road mayor $5,000,000 ate nga the National Unity Platform okugenda ku bwa president kwa bwerere okugenda ku bwa MP towaayo wa data so n'okugenda ku bwa road mayor tosasula yadde $10,000 wano no nkwatamuko ku mukutu ogwa TikTok waliwo okukaayana wakati w'abavubuka era nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Katsuji yavaayo n'ategeeza abantu nga kaadi ya National Unity Platform bweri ey'okugula oba ey'okutunda wabula nga Secretary General w'ekibiina David Louis Rubongoya yavaayo n'agenda maaso okubanga ate akiriyalinga eya ku nsonga eno n'abategeeza nti bo aba NUP tebatunda kaadi ku position yonna joba oyagala so nga ate ngenda kusembyayo Forum for Democratic Change yes okugenda ku president $2,000,000 ate okugenda ku MP $10,000 okugenda ku road mayor $1,000 jija kubeera 10 nange kaadi ya NUPC ya kutunda si ya kugulwa ekintu ekyo era tubadde tukubiriza abantu baffe ebbanga lyonna tolibwa kutuukira na kusaba sente leta information immediately kubanga ebiseera ebisinga owulira abantu bagamba kaadi za NUPC za kutunda no bagamba leeta obujulizi ate wabwina era tubadde tugamba abantu recordinga olibwa kubira akasimu nga kusaba sente oleete ka recording ako oba kwegamba nga bola bakalisoliso we yali akyakola omulimu gwe olusi nga basettinga ne traps kwa abantu ba government babasente baba muntu ali kakiwogedde kulonda wabeera registrar affe baba muntu yenna ng'akusabye sente leeta obujulizi obwo olabe bwe tuactinga ekibiina omulungi awuli Mumukwano mungi olunaku olwaliro mbaka wakira municipality Ibrahim Semujunganda bw'atyazizaayo empapula ze era ng'ono agenze maaso kubanga ate awerekerwako abaagalwa bayitirivu ddala ono ayagala kubanga ate adda mu kifo ky'ekimu ekyo oba okitegeera naye nga waliwo ekipande ekibadde kikubiddwa kwabo abamuwerekedde nga kuliko ebigambo ebigamba nti Semujju is equivalent to 100 MPs in Uganda okuva mu PFF ate balimbye omusajja ali so active omusajja teyeri antama tamanyi speaker tamanyi mukulembeze bonna agenda maaso okubanga ate ababuuzi ebyetagisa mukadde webyetagisiza bwetuddako ew'omusumba amanyiddwa nga Robert Kayanja ng'ono yatuleetera omusumba Benhin yes okuva mu ggwanga lya Amerika bangi ab'amaanyi ab'ebikonge bagenze okubanga ate bafuna ku mwoyo era ng'oyo gw'olengera ye first daughter Natasha muwala wa Janet Kataha Museveni n'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni bamusabidde n'amaziga ne gakola ki ne gamuyitamu oba okitegeera naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Bena Baby yavudde n'agenda maaso okubanga ate ayogera ku katambi kano naga nti yakalabye nawulira nga n'olutuko lukoze ki lumumeze oba olwamuvuddewa naye nga ye lwamumeze ate nga ne taata ne maama nabo bwe batyo baafuna kusaala nange baafuna kusaala yani ya Benhin naye nga kyolina okumanya ayina obunnabbi bwe yagenze mu maaso okubanga ate akola nga boogera okubanga obiraba mu maaso awo weewaawo abo abakulu okuva mu parliament oba mu byobufuzi bya Uganda bwe batyo nabo bagenzeeyo mu bungi babali mwezi obalaba banyeko balaba nga mwoyo abalinnye kakati no ye mwana mulenzi amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba first son yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ategeeza nti okusabira muzeeyi nga tebafunye permission bonna ababaddewo aba security adde supposed okumukuuma bali under investigation kubanga yebyo yabadde tabikkiriza kubanga yagezaako okusaba ne Benhin lumu ng'asaba Mukama Katonda aleme kubanga ate amuwa ekiwalaata naye mukwano the moment wayogera kulinnya ly'omusajja ono enviiri ze ezaali ku mutwe zonna zaamwanyuulako era ekiwalaata kyo kyalina agamba akiina lwani lwa Benhin kakati etamukkiririzaamu era yavuddeyo n'ababuuza what is Benhin teyabuuza who is but what is yageze mu maaso okubanga ate era agamba nti Benhin yasabye ne kitaawe ku nsonga ki lwabifaananyi oba kubanga yajjukira omukulu amanyiddwa nga Joseph Kony yali asinza sitaani era nga yamusinzanga ng'agenda maaso okubanga atemako abantu emitwe abajjamu organizi zaabwe naye tebakeranga ku makya ne batuga omuntu wadde n'ogu akkiririza mu Kony eyo mwakyoli
tebabakwatangako kwegamba ye ayina ebintu bingi byalaba ku Benhin era nga ne ku lw'ensonga eyo yavuddeyo n'aduumira bunnambiro nti ba fake preachers bonna abali ku streets z'omu kibuga Kampala abatambula n'ebizindaalo nyumba ku nyumba wano na wali bagenda kubanga tebakwatibwa bunnambiro bakwatibwa with immediate effect genda kubanga ate nkutuusako mu crave ndagenda maaso kubanga ate annyonnyola ebigambo by'omukulu Benhin byagenze maaso kubanga ate aprofesayinga ku mukyala amanyiddwa nga Natasha the first daughter ono bw'ati byagenze maaso kubanga ate abivvuunula. Muna Uganda otambudde n'obwoya bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya anti-Molden International Labour Consultants ya kampani yakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsinga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedicure ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'Enyonyi tebabeerabidde anti eno ye home of opportunities okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa Namuŋŋoona na Kibinge Road mu Rubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 074 73 88 21 oba 0787 75 23 29 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077 048 21 eyo ye Molden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyise okubalaba amannya agange yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa Amaziga Lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olwaleero nvuddeyo okola vidiyo eno okusobola okuyamba ku musumba munnange Patience wa Bwogo eyabadde maaso ga nabbi omusajja wa Katonda Benhin n'amuwa obunnabbi obukwata ku ggwanga tatawe lyakulembera. So njagala omanye olumu bw'obeera mu kintu nga oli mu kintu oba tulaba biri bweru wa kintu naye bakugamba oyinza okubimisunderstandinga naye ababa bali ebweru w'ekintu baba bakiraba baba balina view gye balaba gwe ate abaali munda oluusi gye batulaba ne bw'oba ogezaako nnyo okulaba ng'ali ebweru bw'alaba naye olemwa kubanga era gwe oba oli munda okitegeera. So kakati njagala okuvuunulira Patience Lwabwogo oba mukyala wa Lwabwogo owa Dynasty owa all must be subjects and we must be the king and our children must be the prince and princesses. Njagala okumuyamba okumuvuunulira ku bunnabbi buno obwa Benhin ne bannayuganda bategeere obunabbi bwa Benhin. Zeno ndi musajja musumba ate ne musajja era musomi wa Bayibuli. Guno si gwe mundi ogusoose nga bannabbi basinkagana abantu ne babawa obunnabbi obuli against bo okitegeera. Ate kiba kirungi nabbi bwakulagula n'akuwa obunnabbi bannabbi abatuufu bawa obunnabbi nga bawa obunnabbi obulusi obuba in your favor oluusi nga tebuli in your favor okitegeera. Kaakati nga bwolaba Kezekiya nabbi yamuwa obunnabbi n'amugaa nti abantu bagenda twalibwa mu buddu n'abaana bo gye baliraayiwa ne bakola ng'abaddu. Nabbi n'agamba kirungi tebijja baawo nga nze wendi. Era ne olaba Samwiri n'awa Sawulo obunnabbi okitegeera obukuba nti era agenda kuva ku bwakabaka. So bwolaba Benhin ebigambo byayogera, if Benhin is a man of God nga ffenna bwe tukkiriza nti Benhin musajja wa Katonda, njagala okugamba obunnabbi ebigambo byeyogedde ne yagambye atya. Benhin yagambye nti Uganda egenda funa drastic sudden change. Era drastic sudden change egenda leeta industries, egenda leeta emirimu, egenda kuleeta enkulaakulana
okitegeera nagamba nti naye the problem eriemu nti drastic sudden change egenda kujja when men of integrity kitegeeza abasajja ababuvunaanyizibwa abasajja abalina accountability oba abasajja abalina okuwembalirira oba abasajja abalina emitima holy men actually ataddeko ne holy men okitegeera so n'abuwa patience lwabwe ogwo n'amugamba nti bigenda kukyuka naye bigenda kukyuka ku speed okitegeera naye bigenda kukyuka ku speed ate enkulaakulana kubaawo y'amaanyi naye n'amugamba nti abasajja abagenda okukola ekyo balina lwakuba ekizimuyina abasajja abagenda okukola balina kubanga men of integrity abasajja obuvunaanyi abasajja abatuukuvu okitegeera olwaleero bw'otunuulira obunabbi obwo ekisooka buli sudden change oba bwa speed bw'amangu ekitegeeza nti erina kuba revolution oba kuyina kuwaayo obuyinza oba kukyusa gavumenti ekyo kisobola sudden change omulundi gumu ekyo ne kikyuka ekyokubiri gavumenti emaze mu buyinza emyaka egenda oweza 4 tesobola kuleeta sudden change eri mu category nga Benin yayogedde new factories new what kubanga ekyo ekireeta new factories new transition oba new change oba new development eri quick and sudden kiba kikiina kukolebwa gavumenti empya bibiina kujja where there is not a mere change of guard but a fundamental change nga fundamental change eba ekiikirira obukulembeze obupya obukulembeze abantu basobola okuddamu ne beesiga obukulembeze obusobola abantu aba baggalirwa ebweru obukulembeze obukadde kati bana abapya abaga nti gavumenti ebeekyuse mu Uganda ffe katugenda tutandikeyo amakolero beba basobola okuleeta benini babadde ayogerako bajja ozimba amafactory amapya okitegeera waliwo abantu nga bajja oleeta business mu Uganda ne babasaba enguzi ne badduka waliwo abantu abajja okutandika business mu Uganda nga balaba okwekalakasa kungi ne badduka kati nga basobola okujja balaba nti gavumenti ekyuse tugenzeko obukulembeze obupya kwekalakasa tekukyaliwo okitegeera kubanga people no longer fed up because this is a new regime okitegeera naye kati right now Uganda tesibafuna drastic factories gwabugwi mangu bwezityo kubanga status quo ekyalinga bweri omuntu yakyawa Uganda oba yagiinako erinnya ebbi nti kwekalakasa kutta bantu yoreda abagiinako ki yoreda abagiinako erinnya ebbi ekirala Benin yagambye nti men of integrity olunaku olwaleero tulabanga bw'otunya gavumenti ya Uganda olwaleero buli muntu enna engalo zenkyafu kitegeera Museveni yali omusajja omulokole alina ekisa kingi era tukkirize Museveni alina ekisa kingi abantu bangi babbye n'abaleka musajja wattu ataakole ki kisooka abamu bamubeererawo bwe yali nga tannafuna ssente bwe yali nga ajja mu buyinza abamu bamubeererawo atuuka ne kulevayo okugaba ebifo ng'abigabira abantu abalera abaana be ng'akyali mu nsiko kitegeeza ki nti naawe bw'ofuna obuyinza waliwo bintu nga butuufu nga byampuna ng'akubye wa mu nju waliwo ekintu kyotuna nolaba nga ddala mu butuufu omuntu ngoye yakkolera nga tonnafuna ssente ng'olina omumuliwaadinga ate tojja muliwaadingisa kyotalina omuliwaadingisa bino by'olina bw'omala omuliwaadingisa by'olina ekivaamu kiyinza obutaba kirungi okitegeera so n'ekirala obunabbi buli kye bulaga so abasajja abali holi okitegeera be bantu abatannayiwa musaayi abantu abatannaba kubeerako mu byabufuzi bino bikambwe okitegeera era nga abo bano abapya abajja ensi beetunuuliza amaaso okitegeera naye twebaza Katonda nti mu sadeni mu nkulaakulana zino ez'omuggundo ez'amangu tetwalabye Benin yayogeddeko ku kyakuyiwa musaayi era kiwa essuubi era kisanyusa nti timwaddemu kuyiwa musaayi gwonna andi Uganda enafuna olutalo ate nga ffe tukkiriza abanayuganda nti Benin musajja wa Katonda so obwo bwe bunabbi Benin bwe yawadde bukiikirira nga bwalaba Traore bwakoze ensi ye nti mukulembeze omupya akyusa yafuna revolution mu kaseera katono nnyo ate n'atandika okukulaakulanya ensi ye ku speed ey'amaanyi kati ekyo nga kyolaba oba Traore afuga ki oba Ivory Coast oba kijja afuga kakati nga bwolaba ebiri ya Ivory Coast Benin bye Alaguude wano bisobola kujja na gavumenti mpya so nate ne Bobi Wine byabadde ayogerako bulijjo nti twetaaga accountability twetaaga abantu enkyukakyuka twetaaga amafactory twetaaga emirimu okitegeera ebyo byabadde ayogerako bulijjo so ndaba nga Uganda empya erabika esembedde okitegeera ndaba nga Uganda empya erabika ekonkona nga ne muggulu amaze ogirigesitalinga nti bagenda kubaawo Uganda empya erimu amafactory erimu emirimu abantu nga bali bulungi kitegeera tekitegeeza nti mwe mbadde babi naye regimu buli muntu ofuga naye regimu ye bwetu ebeegenze kati ng'olina okuleka ate regimu erala ekole ki ejja mu maaso era ejja mu maaso esobola okubeera nga bweri so kati Benin ya musajja tetayinza kuva naga nti abannaye nti gavumenti ya Museveni egenda bannabbi b'emirembe gino balongooseemu bazuukufu tebayogera nga bannabbi b'edda ndi bannabbi b'edda bavaawo ne boogera otegeera bano bannabbi b'ennaku zino batya
kubanga abage protocol kati nyingi okitegeera kali muzajja watu alina kuwa characteristics na qualities gwe nosoma obunabbi notegera obunabbi obwo kyebutegeeza kati kyekyo kyendiko kyembadde nkola nti nkubadde nkuinterpreting obunabbi nti mumbwe twetegereza obunabbi taatawo taliimu obunabbi obwo tebugenda tuukira mu kiseera kya kitaawo bugenda tuukira mu kiseera kya mukulembeze mulala so mukama abawo omukisa abaagala okwambala engule kireka muziteeketeeke okitegeera naye nga twebaza Katonda nti kijja kubawo peaceful nga Ben Hini bwe yayogedde